nange saagala kunoba sirinoba saagala ebintu ebyo saagala kunoba nze saagala musajja atali wa furniture nga ate si ensambya sa furniture akiso wamma ekibuzo akisse oba saagala kunoba sisobola kunoba tosobola agiba emiggo tasobola kunkuba oyo omusajja tasobola kunkuba oyo omusajja tasobola kunkuba oyo omusajja tasobola kunkuba oyo omusajja nanga mukuba kagiba emiggo nkuba nange ne mukuba nensigalawo tasobola kunkuba oyo omusajja olina kyonjukizza Brian naseka nyagala wange yangamba so mwana wange yangamba namubuuza nga kitofuna mukazi nanga mami nze saagala buwala buno bujja kunziba njagala muwala nga alina ssente ze nga nange nina ezange era we yafuna gwe omuwala omugagga omwana wange yatereera yatuuka we yali alaga nentandika okubakubamu ebituli n'olabanga olaba maama akyogedde and by the way one thing is nze kyenayiga kati by the way leero mumpabulemu manyi omuntu atamanyi watamanya mbu tamanyi oyo abeera muleera bamuyigiriza naye atamanyi wamanya mbu tamanyi oyo nga bamuyigiriza ku nsambya n'emirembe ani asinga ssente mbuuza nga atamanyi yeesagala ate ku nsambya n'emirembe omuntu yena alina alaba story eno mbuuliraako ani asinza ssente kwabo ababiri kubanga saagala opinion yange njagala gwombuulire ani asinza ssente kubanga mu njogera ennyangu ndabanga Mirembe ategeeza nti yali asinga nsambya ssente naye era nga nsambya yagendayo wa Mirembe olw'ensonga Mirembe yalinawo ku ssente however naye mu statement yennyini yakiraga nti n'ensambya yalinawo ku ssente kati nsambya abeera alinawo ku ssente nga just anoonya muntu alinawo ku ssente ezize naye so that ssente zibalansinga nakyo kikola amakulu naye wano eno kiraganga ono yalina ku ssente okusinza ku Nnyazala bye yayogera nga beetaaga muwala alina ku ssente naye baafuna Mirembe nga alinawo ku ssente eziwera ndowooza ne bamwesiga kati neebuuza ku nsambya n'emirembe ani yali asinga munne ssente